Popin Media. Sente zasooka zaali zakunyumira nanasi. Nitandika nakuyadde akasinti oba kaakano kale kankulimbireko awo. Ezaddako zaali za matiriyo wa nnyumba. Ezaddako awo zaali za ploti ndala. Eyokubiri. Yali esookera ddala. Eyo saagirabako. Nembivaako. Kati ezaddako awo wakati naagula ku ploti ey'obukadde 8. Ezaddako awo bali obukadde 5,400. Nemugamba yuwa matiriyo awo yatandikira okyankalana. Nanti nga wetata yagala kwogera nange amanyi mugamba kuyiwa matiriyo sente tewali. Teri tasasula nnyumba talabirira abaana. Abaana ampe 10,000 ezo zembandya buli lunaku 15,000 nzikozesa ntya n'abaana abo abakulu. Abaana 2 bemulinamu. Omukulu agenda mu kyamukaaga, omuto agenda mu P1 bamutikidde guno omwana. Mbeerawo awo naye yantundawo obwokunywa neera ne capital simulina. Gisasula. Sawa tukubira Land ababuulire emyezi gy'amanja. Yansasulirako omwezi ogwo kuva lwe nadda. Nakyesalako tayagala kumanya. Naye ebyokubutayagala kumanya yali badde tayagala kumanya kuba nange omuntu manya nti omuntu ayawukana n'omuntu naye yali mpadde sente zange nemanya nti twayawukana naye nina obuyambi sente zange nentandikirako nendabirira abaana bange nange neneerabirira kuba nkimanyi lwokuba kwawukana yawasa netukola ki twayawukana yali mpadde sente zange kuba nazikola nga manyi zijja kundabira wenatuukira oga nti kanzireyo ewaka kino kimala ng'era nkoze enkooye nkimanyi zino sente zange nja kutuukirako zijja kusobola okundabirira naye lwaki nkomawo nentuukira mu kubonaabona ng'ate neekolerera. 2019 January nagenda e Saudi Arabia nentandika okukola nteeza ng'omwami eno sente nannimba nti annimira nanasi kuba nakomawo sizirabangako nangwirako ploti ya bukadde 8 nembuweza sente ndala nti zakuyiwa matiriyo nazo sizirabangako ne matiriyo simulabangako bwe nakomawo yampako $5,000 nangamba genda okole ebibyo kati bulijjo animbalimba ngenda kuwa sente nange nengamba kanguminkirize kuliba olwosanga alimpa guguno omwaka mulamba muminkiriza ninda sente nina buyambi nina abaana Land amanja sina wensula fulawa Land naye nezimusasula sizirina bamugamba nti munnaye nsasulira ku sente z'ennyumba ndowooza yampaako omwezi gumu nalaba nga sisaanidde nina kubonaabona mu nsi nga yeekolerera naye nga nagenda Saudi Arabia kwekolerera mbeere bulungi lwaki nkomawo nembonaabona nga ate n'omuntu genda weereza sente zange waali. Namalayo emyaka 4 n'emyezi 8. Sente zinaziwezanga ku Western Union ku WhatsApp enamba y'omukyala waali naweerezanga sente ezo. Emyaka 2 egyasooka naweerezanga $7,000. Emyaka 2 n'emyezi 8 egyaddako nga nkola obukadde 2 nga ntuusa 7,8. Kati mu sente ezo ng'ogyeko ze twasansaanyaako mbadde musuubirako obukadde 3. Nembadde nsuubira ng'omuntu. Mbadde nsaba RDC kunnyamba omwami ono ampe ku sente zange kubanga sirina buyambi. Nina abaana balina okusoma. Sirina nnyumba nsula wa Land sizimbanga. Land nina okumusasula sala zina amanja. Sirina wadde n'ekikumi kyemusasula. Lwaki walya esente za mukyala wo? Era kimugamba dda siziryangako era byeyagamba okukola gye namukola gye namukolera ploti ye nagigula sente ze n'agamba nga bagenda kumulinira kasooli mu bamaama be era sente ze nazisindikibwanga aya ne maama wange omulala gwe yasindikiranga sente babimukolera n'akomawo wano wennyini ne kasooli we n'abinyingizamu omukazi ze ne sirinyayo ng'ali mu bintu yakomawo 2,23 byonna ebituufu abimanyi naye yalinamu mbeera taliki ate sente zagamba ez'obuyambi nti mu obuyambi bw'abaana nze nkikola kuba manyi n'abaana bange yabajja ku masomero n'omulala yamugjeeyo
mu third term nemugoba omwana muleke naye ndowooza ye ng'anoonya byakunsibira ye anoonya wazukuza bintu bye bifayiro bye. Sente ze ozirina yakuweereza? Siziira sente ze zennyini yazikolangamu byakola ki yali ayagala era ne polooti ye nagigula eriko mannya ge waggwe nteekawo ng'abaddewo ku lwoni. Polooti yeemu era n'endagaano zaazirina ebyo yabimanyi. Nze Naanasi nagenda okwasa omukyalo ono okuva mu buto myaka 17 nima Naanasi. Nze waŋŋamba okunnimira ngeeza nti mu ssente zange ze mbuuza nakifuma nga mu bizinesi ze mukolera nima Naanasi kati ye oba ke kakwate kaayagala ezange ze twayogera ze waŋŋamba okunnimira ze mbuuza sigamba ezizo tampeezako sente za kulima Naanasi. Obyega naye bukyanga naye munyina geno muwasanga nima Naanasi anti era ezange ze twayogera ze waŋŋamba nti kankulimire Naanasi ze njagala kubera nakimanya nti okimanyi olima Naanasi nange ne tukiteesaako onnimire ze njagala ezo. Akubanja sente mmeka entu yakuweereza mmeka n'okozesaako nze sizimanyi kubanga ye yatuuka n'asooka agamba nga nabe bali nti amanja miliyoni 5 neweta abajulizi bonna n'adda awaka n'agabanja miliyoni mmeka. Sikugambanga nti nkubanja miliyoni 5 nakugamba mpaayo kale weyadde miliyoni 5 ng'entandikwa nfune wensula nfune yeyewo n'akalimu ndabirira abaana bange nange neerabirire. Sikugamba nti ze nkubanja nakugamba ompeeyo ng'entandikwa era bulijjo nkikulumiriza naye nkugamba wandinekeddewo yadde bukadde 2 naye nfuna kikulumiriza. Ogambye nti alina ensonga z'endala nsonga ki? Ye yazimanyi kati gwazinjiyiriza gwazimanyi ze sizimanyi naye nga bukyako 2023 n'abaana bonna bwe mba simuwa ssente nga okomyewo ku luganda tolina mulimu kikyaba akola agenda yakomawo 2023 naye tuli mu 2025. Ebyabakyala okumpanyizibwa abaami e Kayunga bingiko naddala mu baami abavubuka abakyali abato era wano kese zinyizi ezijja wano ng'omuntu ajja nga mukyala naye ng'azze kwemulugunya ku musajja we ekimala enviiri ku mutwe nti oyita omusajja okumubuuza ku nsonga n'omulaba ng'apalaapalanye nga kati omukulu nabadde apalaapalanye asoose kuŋŋamba nti ye amanyiko miliyoni 17 zokka nti omukyala zeyamuweereza naye okumusaba accountability wa ssente ezo tamuyina era akikiwunzika akiteeka ku mukyala nti yamanyi ssente zeyangamba okuweereza maama we naziweereza maama we mmeka tazimanyi talina rekodi yonna eraga nti bwe yampeerezanga ssente n'empandika mu katabo ssente ze nazisasanya bwenti so kiraga nga waliwo engeri y'obukumpanya naye bikolebwa nnyo ndowooza Kayunga bwe abawala bangi abagenda e Buwarabu ate avuka basigale ne bakozesa advantage eyo ey'okubba abawala abo aba bagenza okukola. Ngambye poliisi ey'e Kayunga enoonyereze ku musango guno ogw'omwami ono Kalanzi Sirimaanyi ow'e agambibwa okuba nga yabba mukyala we ssente ezikunuukiriza obukadde 30 omuwala ze yakolerera ng'ali e Bulaaya ng'ali mu Buwarabu ng'ate yagenda okukola nga bafumbo yalabanga embeera nzibu ogamba nti Kayunga neegiye ate ye ng'omukyala bw'omulira ng'agamba nti emubbako ssente. Naye njagala okukubiriza abaami naddala abavubuka kati ng'ono Sirimaanyi beekolerere mu kifo ky'okubeerawo ng'olinze kuwasa mukyala alinayo akasente ate n'omugwa bubi kubanga yabba naye n'omubuuza nti ze wabba wazikolamu kitalina kyamakulu kyalaga. Kapuloti yagulawo ka miliyoni 8 ku ssente zonna ze yafuna. Kino kitegeereza ddala nti abavubuka baffe bava mu luddo bave mu kuzannya emizannyo mu kumala ebiseera mu kubeetinga ku mipiira gy'e Bulaaya naye bagende bakole mu kifo ky'okubaza okufuna abakyala abalina kye bayina mugende ng'abavubuka abalenzi mwekolerere. Bwe mutakola kino tujja kubeera n'omulembe ogujja okubeerako abakyala abovunaanyizibwa naye temuli basajja bategeerekeka. Abavubuka mulina okuddamu mwebeereremu amagezi mwebeereremu nga gutera okwogera mu njogera yaffe. Ekirala abakyala mbakubiriza naddala abawala nammwe abakola eyo wakati waliyo abawala nga bali ali Buwarabu akola gwoweereza akasente ko yaani omwesiga otya bukakafu ki bw'oyina nti w'onoomalirayo emyaka 2 contract gye wasayininga nga ssente bulijjo z'oweereza e Uganda
gye ziri kubanga tulabe bangi agenda okumawo nga babadde bamulimba atuuka eno nga tewali kiriyo. Era mu wiiki emu ono omukyala waakubira olwo n'omukyala gwe bayita Nababi yali wano wiiki emu nga naye yeemulugunya ku mwanyina muganda we yennyini brother we bwe yaweereza ssente omugulira plooti ya $3 emugulira $4 mu Kayunga n'endagaano ogirabanga ebulamu ebintu bingi nekyawaliwo resiti yaliwo ng'agula. So gwaweereza ssente e Uganda nga ogenda kukola gw'oziweereza yaani era okakasa otya nti gw'oziweereza gwe weesiza ssente zo azikuumye onookumawo nga weeziri n'ozisanga. RDC mbadde nsaba ekintu kino nti nkugambye mwezi guno gwokka ogw'11 omukyalo ono ku buyambi bwe baddemu obuli $50 ate era sitiiwa kyanneetaagako obuyambi kati bino bye tuddamu ono akimanya abikozesa busungu. Si gwafuga wano ye bamufune bayiti y'olyo